Ndi ne senior MC Madimbu ko mutaka wa Kabaka kunene radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo 98 katonyeze 8 95 akatonyeze 5 mu program Serukera 12 ku machapa kasawa nyanga gugunda ne program nayo 7 paka 9 buli lwa mukaaga ndoza nkwanjudde bulungi toyina linnya lyolese okujja ko erya senior lyogedde maybe otuka bokola emirimu ebbango otuka n'ofuuka senior mu mulimu gwonna gw'okola oba oli mawulire oba oli muyimbi kana akalimu k'okola mumanyi mujja ssente kasooka wangaalamu ebbango ofuuka senior kalinze bampita senior MC Madimbu ko mutaka wa Kabaka omukozi wa radio MC ate nga tosobola kumbuusa maaso ku nsonga zino eza music kuba mwempangalidde ebbanga lyonna ne bwe nali sinaba kujja mu radio kati gali amala wagejjako Eva Smart gani gonna kati ate Eva Smart nkyayinza odyogera golaba bulayi nomanyi nti omuyaya abeera smart kazi yeri kutamuzanga obawuna mu kibuga Masaka gonna geego manya geego ssebo taata kati waliwo otuuka n'ogera ng'ebimu tokyabyogera bye birina okweyogerera kati oyinza okuŋŋamba nti omusajja oyo abeera smart kati ekyo nakyo nkyogere oba yalidde oba teyalidde oba mwavu oba talinamu oba talinaamu ekyo kyo it is a must ebimu birina okweyogerera tolina kubeera okwogerera waliwo mu mawulire tugamba nti we don't credit the obvious never credit the obvious Madimbu kuweereza bulungi ku radio kati omuntu akoledde emyaka 16 badde yagala aweereza atya kichoba osuubira it is obvious nti omusajja akoledde ebbanga eryo ateekeddwa okuba nga aweereza bulungi ku radio omusajja akoledde ebbanga eryo alina okuba nga ali ekyo so we don't credit the obvious ndowooza otegedde bulungi nnyo kale byebyo nno bangi mwaddeeyo ne mumbuuza ebya penny si bye bituleese ate siri mukozi wa radio Buddu omanyi mwagala entalo banyumiranye bituleese naye bwe birituuka maybe Madimbu olibibuuza nekyo oyogera nakyo kituufu kuba ebigambo nabyo bibadde bingi ate nga ekyennaku nti mukwano gwaffe ate ye alina abantu abamu be yagenda asongamu ennwe kubanga ebyaddala atukozeeko emikolo tukkiriza oba tugaana atukozeeko emikolo abantu nga basatu awo babiri ne good enough n'awunzika nga ate bonna agitukozeeko lumu mwennanga radio Buddu station yonna so kati nobeera nga tokyayinza gaa nti ate oyo nenye Madimbu naye good enough abamu ku bantu abaludde ne Madimbu kuba mumanyi siina ntalo siyombanga na muntu oyagaliza webale nnyo njagaliza sina muntu gwe njagala kubeera nga ali bubine ku mirimu abantu bembeera nabo bamanyi kababeera abaana abato abansanzeewo toyina nzikizayo oli bwabeere naga nti nali njala funa omulimu ku radio Buddu naye omusajja ona nnemesa njala commenting mu comment yo ate era sina bulwemesezo kuba sinze program zimanage sigaba mulimu ku radio Buddu awo MD sina kati Viki kankulenze ebbanga lyenkoledde mu radio era bw'owuliranga nti nkyeyise omayanga nti nsaana kukwatibwa kutwalibwa luzira bw'oliranga neeyise ekitiibwa kyonna mu radio nti basimanya nze nkulira production nze programs manager assistant programs manager nze programs manager nze bw'owuliranga akatiibwa konna kenneeyise kubanga nze nenjogere yange nze siinawe muntu gwe nkulira kabeera ayera ku radio kirina naye kale bw'bali kuwa office ati sera kijja tu ebbanga lyenkoleddera nze singa nagifunako dda kuba nali nfunyeeko omukisa ku station emu si Buddu wano nali nfunyeeko omukisa ku station emu nga si ku Buddu wano nali nfunyeeko omukisa odinanga nti ekifo bwe kiro kisobola si byagala bibeeramu ebintu bingi nnyo oba oli awo nabyo bimu ku binyambye okunkuumira mirimu gyange gino gye nkola ndowooza otegedde kale ensonga ezituleese za Master Parrot jo ndowooza olumbe lwakumiddwa mu maka ndowooza oba gaabadde ga maama we naye ntegeddeko nti okuzika ndowooza kwa nkya empijaawo Kamengo era ndowooza awo kuzikibwa tuwanakakasibwera kubanga kigambibwa okuba nti Parrot bamuzaala Kabaale kati ab'eŋŋanda ze twakomye otutegeera nga tebana bakubeera nti bategeera obutuufu nabawo nga Dr. Ruderman yategeka y'omu ku bakulembeddemu enteekateeka z'okumuza maama siwe bamuzaala kati tabadde nnyo mu bulamu okitegeera nakyo kibaawo awo taata nene olumbe gye lwakumiddwa ejjo era wa maama so kati naye nga kyetukakasa nti ayinza okuba nga agenda galamizibwa ku MP gyawo bwaba waateekeddwa
bitalo nnyo bitalo ddala. By the way kano nako kankayiseewo kuba story eno saagikola wadde nga yali nkulu nnyo era ndowooza MC bwaga nti wa mutima mulungi ayagaliza ekyo kimutuukirako ddala kubanga nzijukira bulungi senior MC ono ye yankonectinga n'omugenzi Jesse mukwaya. Ebintu byaffe bino oluusi emirimu tegirabikalabikanga naawe ali eyakola omulimu gwonna omulala ate ng'oba oli awo kati ate bino ebyaffe byo bikyukamu gwe otulabiraawo ku screen naye ekibeera eno kiba kitokota. So ennaku ezimu ezo nsinkana MC ono naddala mirimu gyaffe gino nga nti ngenda kuconnectinga ku musajja bamuyita Jesse yakwasaganya social media platforms za Radio Buddu oba oli awo bwe munaakwatagana mu nkola yaffe ey'emirimu ajja kufunirayo bugigizi eyo bukibwe muti omugattegatte mpola mpola ate naawe olabe ng'oyingiza akasente mu nsawo. So lunaku lumu naamunsisinkanya ne tuconnectinga era ne tuwanyisiganya contacts era okuva olwo ne tubanga tuli ba mikwano ne Jesse mukwayo omugenzi oyo era tubadde nga twogerezeganya n'obulimu obutinitini mpola mpola awumule mirembe na mwenna abamuwerekerako nga tugenda okumuziika mwebale kumuziika n'abawaayo mulina kye mwawa amabugo biki byonna na buli alina kye yakola ku nteekateeka y'okuziika omugenzi Jesse webale nnyo webale ddako nkayisizaawo lwansonga nti story saagikola ate ndowooza okuviira ddala bwe twamuziika programs zonna ze mbadde nga nkola mbadde sinnaba kumwogerako oba kukayisaawo naye kankayiseewo kubanga of course tuli mu bitalo naye nawe oyinza okubaako nekoyisaawo nze sinako empisaako era nga bweyogedde nti Omukama Katonda omubiri gwa Jesse mukwaya Omukama agwa ekiwummulo eky'emirembe sebo. Kale awo nno netugenda ku Master Parrot yafudde ddi amawulire nze ngafunye lero lwakusatu nagafuna ku zagafunye eggulo mande ggulo ndowooza lwenga tegedde yafudde ddi era yafudde ki era yafa ku Sunday yafa accident okusinza ku baaliwo n'obutambi obutambula yafa accident emmotoka yamutomera naokakana nga afudde yali ku pikipiki gyebyagwera nga omusaayi yavaamu mungi nnyo kyamuviiriddeko kuba nti nno agenda ezira kumwa enviri gye zittizanga omuddo yali avaawanga ddawo buli omu ayogera obudde bwali bwakiro bwotuna katambi n'abamu ku bantu abali mu kwogera nga balaga nti obudde bwali bwakiro nga yali atambula yali ku bitaala wa alina ku bitaala we yabadde we yafiiridde we yafunidde accident eyo so byennateete bypass story mbadde sigigoberedde bulungi nnyo naye yabaddewukaawo babadde boogera gye yafiiridde nange nkyabanoonyawo wano naye nga yabadde accident kyekisooka ffe tugamba nti omubiri gw'omugenzi Omukama Katonda oba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agwa ekiwummulo eky'emirembe. Accident of course zibaawo naye of course zibaako nezikireeta nti ekyo nno kituyigirize nti abagoba b'ebidduka tubeere beegendereza ate naffe abalala abali ku piki oluusi naffe twebeereremu omanye nti ali mu mmotoka obulamu akabenje singa kaba kaguddewo alina chances nnyingi ez'obusigaza okusinga ggwe ali ku booda. So embeera yonna eba eguddewo etuwe kyakuyiga. Wakati mbino byonna bu video butandise okuvaayo obuviira ddala emabega Bobi Wine tabeereddeewo Master Parrot nabangi abazze nti obulala buzze bulaga nti essaawa eno omutandise RIP Munnayuganda oli wankwe ekyo gwe kyosobola omusajja abaddenga wano ng'atawaanyizibwa ensonga ezitali zimu drugs n'ebiringa ebyo yeetaaga rehabilitation temumubeereddeewo yakoma dde okuyimba talina kasente mu nsawo mwe RIP kyokka kye muba mulindiridde naddala ku bannabitono ebyaffe ekisookera ddala Parrot omuntu azaagoberera music gambye ekisooka nze ndudde mu radio ebbanga lyenkoledde emyaka 16 si mitono naye nga ate music yembobeddemu ebbanga okujjukizaako Parrot yabeera ne Bobi Wine ebbanga ddene mu Firebase crew
muyayimbiranga yayimbira mu nnyo okumala ebbanga nno ddene. Parrot yakoma kubezi kubeyimbira mu Firebase yasoma ne Bobi Wine. Yes, ne bamala okusoma primary basoma bonna ku university babedde bonna ku campus ebbanga ddene. Then waliwo ekirala kyensobola okujjukizaamu bw'oba ojjukira Bobi Wine nga tannakuba luyimba lwe bayita akagoma ka lubendera. Bobi Wine yayimba olaba omanyi kye bayita duo nga bw'olaba omugenzi Mose Radio ne Wizo abantu abo bamala ebbanga ddene nnyo nga bakola webale nnyo nga bakola duo abantu babiri gye byaggwera nga duo eyo emaze esatulukuse gundi awo Bobi Wine waleetera luyimba akagoma ka lubendera ekutte nnyo. Waliwo video emu gye nadendabako Bobi Wine ng'agamba nti babeeranga nnyo mu ghetto mu nga beesinga kwesuubiza kimu ayitamu ateekeddwa okudda n'anoona munne asooka okushayininga adde akwate munne ku mukono amukimeko ku mikono. Fiiki bwe tubanga tubali tuliko olugendo lwe tugoba omwana ayinza okusingako munne omukisa ate ebiseera ebisinga abantu nga mubadde babiri nga muwakwatagana era nga mwagalana oteekeddwa okubanga at least olina ky'okontributinzeeko. Nyinza okuba sikontributinze ku ssente naye nga nkontributinze ku magezi nkontributinze ku kubeera nti nno mbadde ngezaako okuzza ewoozo ofunamu ekikusoomooza n'ebigambo byenkubuulirira of course nembeera nga nkontributinze ku ekyo ne bwe mba sikuwadde ssente enkalu. So abantu nga babedde awamu babeera bateekeddwa okuba nti no buli omu alina kyayambye munne. Naye nze mu kino sigenda kunenya Bobi Wine yekka. Yali alina kukwata munne mu music oba mu bulamu as general life. Kanyiza ayita mu tulina okkiriza nti oli ayiseemu naye ate mu mbeera ndala si mu ndongo Bobi Wine yayitamu mu bingi. Bobi Wine yayitamu mu ndongo. Nkweka ekyokulabirako wali okeddeko n'ogenda ku kitebe kya Nuupu National Unity Platform sigendangawo ne wali omukwano gwange ennaku mabegakawo yali agenda bweru nga wabeerawo olunaku lumu wabeerawo abaana basukka mu 5 nga baagala kulaba Bobi Wine. Omanyi kye bamwagaza jasi kufuna sigini kyaye basobole okubeera nga ekyo kiwandiiko oba abaana baagala okugenda ku asayiramu okufuna obufunyi sigini kyaye kikutwala ebweru okola eki okyegere ndowooza takuwadde ssente ne esigini kya omukono obukono ku kitebe kya National Unity Platform wabeerawo abaana basukka mu 5 buli lunaku baagala mukono gwa principal kubasayiningirako balinnye bagende ebweru. Wali omukwano gwa yakagenda ebweru mabegakaawo agenze kuwezaayo mwaka. So ono yashayininga mu ndongo n'amuleka ashayinize mu politics n'amuleka yashayininga mu ndongo yokka wabule wonna tosobola kukibuusa oba oyagala oba toyagala. Bobi Wine muntu w'amaanyi nnyo mu bulamu bwonna mu ndongo w'amaanyi takyayimba. Ololabyeko omuyimbi ng'amaze ebbanga ng'amaze ebbanga nga tayimba naye nga ne bw'omuleetera leero abayimbi abali mu kuyimba abasinga amaanyi. Okimanyi waliwo ennyimba ng'omutegeka wali n'otegeka n'abano wali wano waba waka waliwo ennyimba z'abagenzi ez'amaanyi wano mu ggwanga Uganda okusinga ez'abalamu obadde okimanyi nti weeziri. So kati n'olwekyo Bobi oba ali active mu music oba mwali ayimba oba tayimba yaggusa ne bataddeyo kuyimba obulamu bwe bwonna. So kati nze sigenda kwogera ku Bobi Wine yekka era saagala kumwogerako kumunenya wabula nze nenya buli muntu yenna kuba Bobi Parrot teyabeera na Bobi Wine yekka. Parrot yabeera mu ewa Bobi Wine n'amala n'avaayo n'agenda mu Lion Island n'ayimbirako wakamiliyoni awo okumala ebbanga ddene nnyo akozeko n'abamu ku bayimbi abalala b'amaanyi ennyo Crabos. Naye nze okusaba okwange kwendi mu kusaba Fiiki simanyi oba wali otufunyeeko obudde n'ogendako ku Federation bannange kuno kusaba ate nga sisaba na busaba kugamba oba kibengazi bayisoboka n'alifukamidde. Fiiki funayo obudde ogendeko ku Federation teri wala nnyo tuuke Kampala wali bw'obanga ovene waffe Masaka osobola oviirako wa Nateete n'oweta n'ogenda emutundu ojja tuukawo ojja tegeera omugaso gwa Federation okubeerawo. Bangi abagikuba bangi abatajagala eyina ebibi bingi nnyo bisinga ebirungi. Federation eyina ebibi bingi nnyo ng'ogenze maaso n'okujanalizinga kuba nina abayimbi benze nga baka abantu nti tugeze waliwo ebintu bimu ku byenze nga ngamba abayimbi awo waliwo emabegako abayimbi abakadde bakaayana naye bagenda okukaayana
nga nakayogera nali ne Kajubi Kibijigiri nembeera ne Muzeeyi Amiri Sengendo nali nani omulala twali na Bugabo nga bagenda waitayo nakwezi ne bakabira ku federation kenza bayisizaamu amaaso kenza yogede bigambe nenga nali namazedde okubabuulira nembabuulira ebirungi bya federation bye baba bagisuubiramu n'ebibi babitunuulire era ng'ebimu ku bibi bye nali mbagambye oba ekimu ku bintu kye balina otunuuliza ennyo amaaso ze ssente zino ezigabibwa abayimbi baddira sako yammwe nga mulimu abayimbi nga 100 ne bateekamu obukadde 100 obukadde 100 obwo tebabuwa muntu nti bakuwadde genda za kwewola okiwuliriza nga kitegeeza nti singa baba bazikuwoze kale tugeze obukadde 10 buli omu katwale kakadde kensuubira nti kaba tekakyawera mu Uganda wano njala ombuliyo video ya muyimbi kinge ekolebwa kadde kensimbi kamu akakadde kakola audio promotion yokka waliwo radio zo tukakoba TV nga nebo tukaona emilioni ya semba obanga atazze kale ebyo bye mukubye nali mbagambye nti kibaawo naye ekimu ku mugaso omunene gwe njagala okwebaza federation ekimu ku mugaso omunene oguli mu ggwanga Uganda wano gwa federation omunene era ebibika bibeereyo ne omugaso omunene omulungi ennyo federation rehabilitating abayimbi fiki badde gamba fisayo budde ogendeko ku federation waliwo wabeerawo nights nga ku Lwokubiri nga abayimbi bali awo ojja tunuulira omuyimbi yali ow'amaanyi nga kaabya amaziga nze fiki nagezaako kwagala okuyimba edda nepandikako n'obuyimba awo tulina mukwano gwe gutwabeeranga naye awo nga tuwandiika awo naye ng'omu ku bayimbi gwe nali nisinga okwegomba baali abayimbi babiri abali bagenda okundeeta mu kuyimba mu Uganda asooka yali Rocky Giant owokubiri Sweet Kid bali bagenda okunjigiriza oga nti naye kanyimbe nga bonoga nti nsemereddwa naye maani nalaba Rocky Giant embeera gy'alimu ennaku zino n'otya fiiki osobola okulaba ku Rocky Giant good enough twabadde naye Nabugabo omulabyeko maani osobola okulaba ku Rocky Giant n'okaaba amaziga oyo omu fiiki osobola okulaba ku Phantom Lovens omujjukira ompalula n'omalota obudde oba n'omugwako bawa omusanze n'olaba ku Phantom Lovens akadde kano okaaba amaziga oyo omu fiiki waliwo omuyimbi omulala ye kale yagenda alwanako mpolampola bwayiya bwagatta omuyimbi Gift of Kado n'olaba ku Gift of Kado oyo obusungu alina bungi Gift of Kado omujjukira mu Good Life amazi ali awo ne balabadaba bazze bayingidde mu Good Life awo mpolampola mu 2013 awo 13 awo bamaze okuba bajeso gaawo bamaze bamugambye nti yabbye empale yabbye engoye za Good Life awo bijjukira bulungi entale ezaaliwo awo eziti emabega eyo nga Gift of Kado omumanyi naye katulaba ku bayimbi so nolwekyo nze mbadde nsaba bwaba aliwo obusobozi bwonna waliwo kubamu ku bayimbi wano mu ggwanga Uganda balinamu kasente waliwo abamu ku bayimbi abatuukirira gavumenti butereevu oyinza obboogera ne bamanya ne be basiboogedde bangi okusinganga okubalaba ng'omuyimbi afudde n'oteekayo obubaka obusaasira okusinganga okubalaba ng'omuyimbi afunye ekizibu naye nga wayina obusobozi bwonna obusobola okugamba nti gaayo no kanjiyeko bwe mutaasa gaayo no kanfuneyo omunene omu mwabamu mwina ne offers mwina ebitongole biri ebisobola okurehabilitating abayimbi nga mwebibabawa ne offers za bwereere fisayo obudde gendako ku federation olaba abayimbi ekkuŋŋaaniro ly'abayimbi bagambe tono ye muyimbi alusalavadi ogambe nti nedda olimba waliwo abayimbi abali ku federation abe sitasobola kumenya naye ng'omuntu nulako bwoba wali owulidde ku music we n'okaba amaziga fiki abayimbi bali depressed waliwo omuyimbi omuwano mu ggwanga Uganda w'amaanyi bali babiri omu mukyalo omulala mukazi babiri jema video no banaje abajja gitegeera omukazi yankubira essimu nga muyimbi w'amaanyi wano mu ggwanga ng'akaaba amaziga ali mu nju depression yemutta taina wayimba aka business kabadde ayina emirimu tegikyatambula emabega nga tebannamugobamu covid awo nga yakaggwa nze nga sikulimba nakwenyumya nina abayimbi bwe nabeera nga nange ngatta buwaya naye nga n'omuyimbi gwempereza akasente nga kakuyita mu lunaku mu biseera bya covid-19 abayimbi bali bubi abamu depression yebatta ate n'ab'ennaku zino bano abavubuka ba Ronald alimpa baani abo bonna kati abo bonna embeera si nnungi kitagisa okubeera tuyiye engeri yonna esobola okurehabilitatingamu abayimbi baffe tumeba tunuulira butunuulizi
Chebade gamba nti omugaso gwa federation omunene guli awo osingana muyimbi nga ali awo azali depressed naye kati nga kakwocho kulabirako ekyalo kijanti waliwo le nali waawo nga leo tabitege naye nga abamumanyi bwamukwata emitwalo 5 bwamuwe 10 bwamuwa 3 bwamukwasamu ku microphone nayimba mukaawo okusobola okutereera bwe tubanga tujjukira bulungi nnyo radio nga yakafa family ya Chameleon yatuula family ya Wizo yatuula ne banoonye engeri gye bagenda okurehabilitatinga mu Wizo nga Wizo embeera etabuse fena tukimanyi nga Wizo embeera ekaye Chameleon akutte motoka gimuwadde oyo ngaaliko omuntu abantu ababa bamuyamba ne bateekawo etteeka bowa palasa ekivvulu aleeta Wizo ne bo batewamusasudde bo bagenderera era sente z'omuwa batemako percentage nga palasa ba Chameleon era Chameleon mulabyeko ku bivvulu bingi nga wakira alekayo okuyimba ne Wizo akole ki kati bo ne babaako engeri gye bamurehabilitatingamuko mbadde nsaba bannange waliwo abantu abamu ku bantu abalina obusobozi ng'ogyeko ffe bamadimu kati tulina busobozi tutuyina okujjako okubeera nti okozesa eddoboozi eryawamu neffe tulina n'abayimbi ensonga n'ogyogerako lwaki osobola ocontribute nga sirina ssente ndina sente naye bannange abayimbi bagenda tuggwako wano mu ggwanga Uganda depression ebatta embeera mwe bawangaalira ekyo tetujja kukinenyezaani naye ffenna tukimanyi nti music waffe wano mu ggwanga Uganda guno omulimu gavumenti egenze etandika gutegeera butegeezi saawa eno webulabe nti nagwo omulimo luli gavumenti ebadde lowooza nti abantu bayimba mu buyimba bayaaye gavumenti kati lwetandiza okutegeera nemanya nti guno omulimu gwakuyimba gulimu ensonga kati mbadde nsaba buli muntu yenna alina obusobozi bwonna tulina abayimbi baffe wano ab'amaanyi tuleme kuwandika RIP ng'omuntu amaze okufa naye nga twalina obusobozi obusobola okumutereeza abayimbi we bali wano ng'embeera mbi fisayo obudde gambye ogendeko ku federation ku nnaku olwokubiri lwalinayo night otunulira omuyimbi nga yali muyimbi w'amaanyi wano mu ggwanga ng'atuuka ku shonga awo ne bamuma omuzindaalo abaana abaliwo abato ba MCs abato ba generation eno tamanyi maanyi ge bwe gaali genkana twetaaga okubeerawo n'engeri yonna esobola okurehabilitatinga muko abayimbi baffe otherwise gavumenti nga bwegenda maaso okubanga etegeera omulimu guno omuyimbi amanye nti ayimbye naye ng'ennyimba zajasokuba kati paloti una afudde tulina abayimbi ebweru nga baafa dda naye nga family zaabwe nakati zikyalya ku music waabwe fona waffe mu ggwanga Uganda okujjako kati nga bwe tuli mu kulwana copyright etandika okukola okujjako kati nga bwe kigenda otandika naye gye buvudde ffena tukimanyi nti paloti awo nga bwafudde afudde ne music wakoze eki agenze tugenda sigala kumunyomerwa ffe mu bbaala tosasula na 10 tokola ki yembeera ebaddewo wadde nga kati kigenze kirongoka musono ekyo buli muntu yenna alina obusobozi nze sina muntu gwe nnenya ku kya paloti naye kibeere kyako ebeere wake up call esobola okubanga etuzuukusa tumanye nti no tulina okuyamba bannaffe naye okusinga ye paloti abadde asinga kutawaanyizibwa ki paloti ebbanga ddene paloti yalwala ne bamutwalako mu rehab atereera abanga atereeramukko naye ngera ne waafiiridde ng'embeera ogiraba nti yeevaako waliwo abamu ku bayimbi abagenzeeko mu rehab ne batereera abamu ne batereera ne wali wonna okuvira ddala emabega era federation nga tekoze kimala kulaba nti federation ebadde egeza federation bw'ogituukirira erwanako sijja kuwaayiriza Kenzo sina we nalirabye nga balina we baganye twakirabyeko wano ku fiye emusikati yalinga alwanagana nabo nga baga nti fiye ayagala ayinayo sedeze nyingi ne bazemu mmye ne federation ena kyasooka okulwanako ne baga katumujjanjabire wano bonga family baga tumwetaaga Rwanda ne bayiya n'asituka n'agenda e Rwanda olwatuuka e Rwanda ate n'ava n'aga nti ate simanyi kati bagenda okukola nga federation eriko weyina okukola ki okukoma okuyamba egezezaako singa oba ogituukiridde kwekyo naye kati kyetwetaagisa bayinza okuba nabo omugugu balina munene waliwo ffe abamu ku bantu ng'olinamu ku busobozi abayimbi ng'olinamu ku busobozi vaayo omwogambe nti omuyimbi oyo mwesimbyemu abamu mulina obusobozi mulina n'ebibiina bye mumanyi ng'ekibiina ekyo osobola okitwalira omuyimbi ng'oyo n'okigamba tubali twetaaga omuntu ono bamurehabilitating omanyi fiiki gw'oli musajja musiraamu nira agiwanga awo ku leedi atera nnyo okutusomesa bwe tuba tunyumyamukko naye atusomesa nnyo yagamba nti mu nsi muno Kurani erina bweyogera ku muntu abadde nga mugagga sente ne zimuggwako balina bwe bamwogerako singa omuntu abeera abadde mugagga nnyo n'ensene ne zimala ne zimuggwako kati fiiki mu nsi muno Katonda takuwanga ettutumu ne likuggwako kibi nnyo mu nsi muno fa waki nga tokoze ku ttutumu balinnya nga teryakutegedde obeera awo ng'oli ordinary Uganda gwe omuntu ali eyo ng'ovuga matooke go okola mu katale okola emirimu gyegyo emirala teryakumanyi toli mu limelight
oyina emirembe mingi fiki teri bulumi buluma nga muntu yali akoze kulinya neri mugwako nkugambye pressure wakati olwaleero mu ggwanga Uganda omuyimbi ajja na recording oluyimba nakola video nakwata milioni nga 5-7 naziteekamu oluyimba netuko kaddiwa ne luggwako nga tafunya damu ito okuyimba ebivulu bisatu oba musubira ki strategy ya music waffe mu ggwanga Uganda oba endya gye tulina okulya ku bitone enfu industry tabuse ani wakunenyezebwa government government yo tuze tuginenye ebbanga lyonna naye kati nze gambe nti buno budde bwe bange tandiswa tutegeera ekyo kye wesubira okawe liri yo tuze tuginenye tetulina mulala wakunenya government nga kye tuginenyeza omulimu guno ebadde nga tegumanyi tegutegeera tuyinza kuginenya ebadde nga tegutegeera kati yagutegedde tugitunuuliza amaaso tuli amaaso amogi ekyeddako tunulidde abayimbi basuubiziddwa copyright ensi n'eggulu buli kimu bakibasuubiza tulindidde tulabe omuyimbi gatandi kubanga nongosereza jjo parliament yazisayini kwatwale badde muno budde tetulina tutunuulira government amawanga mangi nnyo ge twegomba fiki ojja osomeko ku muyimbi ono African yayimba African Queen yani you are my African Queen Two Face akugamba yakuba oluyimba lwe bayita African Queen ne bwataddayo kuyimba luyimba lulala paka lwalifa abana balisigala baligagga oluyimba lutya kati government yaffe luddengawo nnyo okutegeera ebintu ebyo nti omuyimbi bw'aba mugagga taba mugagga yekka abayimbi bakozesa abantu bangi abayimbi bagaba emirimu ne good enough tetujja kiwangalako ekyo government ekitegedde netegeera weeyina okufunira ku copyright n'omuyimbi wayina okugifunirako awo netubeera awo naye nga ensonga enkulu tuleme okusaasira abantu nga bamaze kufa nga tuyalina obusobozi obusobola bataasa ndowooza obitegedde bulungi nnyo Madimbuka byogedde kakati naawe osobola okutubuulira ki kyolowooza ku nsonga eno mu comment section yawo ebimu ku byo tujja kubeeranga Madimbuko bw'anaabaza bye comment ajja kubeera nga aziddamu ate tulabe tusalire wamu amagezi industry yaffe ate ffeffe nnyini kintu kirina kutandika naffe nga bagaa nti gavumenti ekintu kyejja ekitegeere bulijjo emanyi nti bannabitone sinabayimbi bokka n'abazanyi ba film n'abalala bonna bannabitone bo badde bamanyi nti abasanyusa busanyusa abantu bali awo tebali serious naye kati omulimo yagutegedde era enteekateeka weziri ezirabikanga omulimo guno zigenda kuguza engulu kale bwe bityo nno bwe bibadde Madimbuko nja kumuzza kano sitwagadde kawanvu ennyo twagadde message eno ekutuukeko gwe munnabitone ali eyo gwe government official ali eyo na buli stakeholder yenna gwe kikwatako okulaba nti abantu baffe ate embeera ebatereerera nyongera okujjukiza bukunda tujja Sunday nga 7 ye Sunday eya wiiki eno ku Muyinza pub awe Bukunda tujja n'olwekyo zawule muzennyanya ate obeerenga ojja okwagira Urban K wa Urban Media mumunyumirwa nnyo ku Sena Radio eno season ya 3 n'olwekyo jangu Madimbuko ndowooza ogenda bbeerayo kinkakatako omaye omuntu yenna nga talina nzikiza of course oba olina okubaayo kati mpa ensonga kyeŋŋaanyo ogenda eŋŋaanyo ogenda ewa Urban era ndowooza season zo eyasooka nagiriko eyokubiri saagenda naye kwenongera kubaawo tujja kubaayo tubalule ndowooza obitegedde kale tusisinkaneyo naye ate nno n'enkya still ku Lwokuna muganda wange DJ Morris ku Kalungu FM eyo naye yategese street jam akatungulu naye mugendeyo mumuwagire kikaali agenda kisiba saagala ntuuke wali nga wantu weerere bannange mutuyambe abayimbi bangi abaliyo Chris Evans yakulembedde abayimbi live band disco yaleese 3 n'olwekyo mugendeeyo mubeerenga mumuwagira kyamuliibwa kanaana ye ordinary VIP nayo weeri tebo nazo weeziri 15-2 kale mubeerenga mugendayo ekintu naye asobole okubeeranga yeetereza DJ Morris nkutumiddeko nnyata kumira mpeera kunkumire bera bulungi weraba